Obuzina bwa Sakata Entertainment busanyudde Sheebah ku ceremony kw'ossa ne Sheebah e London akubye ba Shebolix ebifaananyi wali wonna ate nga Rema Namakula ye abadde ku mbaga Vinka naye ennyimba ze zisiikudde munnange ate abagole ku ceremony. Bampita Jaminati nsinziza ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno munnange kansooke nkutandise munnange ate ne Sheebah abadde wali ku mukolo naye muganda wange bano bagaayi ba Sakata Entertainment obuzina busiikudde munnange ate Sheebah kalungi. Sheebah kalungi naye munnange abagole abasanyusizza okufaako obufi. Sheebah wali munnange ate e London ba Sheebaholics ng'abakuba munnange ate ebifaananyi wali ku street. Oh my God, byonna gye biggweredde kansooke mbikuwe. Mu katambi ako kabadde kakutte munnange ate ettabbu wabula nga nkwongeddeyo omukyala Rema Namakula ye abadde munnange ate ku mbaga. Ennyimba ze munnange ate nazo zisanyudde abagole wali kibadde kikambwe nnyo. Omukyala munnange ate Rema Namakula bw'atyo bw'alabiddwa ku munnange ate ku mukolo ogumu wabula nga nkwongeddeyoko Vinka naye ennyimba ze munnange zisiikudde abagole ku mukolo. Amazina kw'ossa munnange ate n'essanyu bibadde bitya wali abagole byonna gye biggweredde kansooke munnange ate mbikuwe. Katambi ako nako kabadde kakutte munnange ate ettabbu omukyala omuyimbi munnange ate Vinka. Leero bwenti nno munnange ate bwenkoze ku zi updates zino kakasa nti nno gw'osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.